Powers yakwatamu okuva essaawa 8 ate mpaka 9 ez'akawungeezi. Amanya nze Kaikamadi ndi ne musomesa bwana Upolya Matiya. Olunaku olwaleero tugenda beerako nnyo waka wano, then waka we wanagwa tusobola okuba nga ate tulumba mu ggwanga erya Bungereza. Tutemeteme emipiira egyo egisigaddeyo ana standing omukisa okuwangula empaka eza English Premier League. Naye wano munda mu ggwanga Uganda twafunye test games eza Nambole na Mandela National Stadium nga ezimu ku requirements eza CAF ze baatuwa nti at least tufuneyo test games wetuziyitamu then tulinda reporter yaabwe twabe oba tuna standing omukisa okukyaza emipiira mwezi ogw'omukaaga. Mu kusooka inspection eyayita bategeeza nti twali tetuyita kubanga ate tukyaza mipiira waka ku kisaawe ekya Nambole. Naye big numbers ze twafunye naddala ku lunaku olwokusatu zatulaze ekifaananyi eky'amaanyi n'ennyonta eyo yadde nga ate batulaga nti 60% abasinga baali banoonya accountability. Nenga chenye ebitundu 6 ku buli 100 baali banoonya ki accountability. Ebitundu 4 ku buli 100 abala omupiira be baali ab'omupiira. Ana byawera ab'omupiira birabika byalinga 37 ebisatu nga byabo abagala okugendayo ok'obugenzi abawerekedde yes abalabi abalanga bagenda nti yali public holiday wiki ya musaala wagujjeyo eggulo ononya vibe weri agendayo okutuliddeyo enduulu Masaka sawa 8 semi-final esooka wetulina ogifuna then ku sawa 10 atufune semi-final eyokubiri. Twatuuse mu semi-final mwabaddemuuko ebintuntu naddala okuva mu round of 32 nebyonna tugenda bitangazaamuuko tugenda bikubamuuko torch tukusiigira ekifaananyi ekiri e Masaka nkiddamu tugenda kusiigira torch tukubira ekifaananyi ekituufu ekiri e Masaka okusinziira ku sources zaffe azetusobola okuba nga tetwesiga wiiki yonna. Wetujjidde ku mpewo olunaku olwokutaano lwabadde lwa muliro mu kibuga eky'Ejjinja ku mbeera eya Derby yabadde ino okuba nga atesambi wakati wa timu enaffe awa Jinja Senior Secondary School ne timu enaffe awa Jipra bagiyita Jinja Progressive nga bonna bava mu kibuga eky'Ejjinja ate ng'embiranye yaabwe y'amaanyi olw'ensonga nti bakubye finals ez'enjawulo ku district bakubye finals eziwererako ddala ate ku regional level twadde tufunye omukisa okubalabako ku national nga basisinkana mu quarter finals naye tekyasobose olwa petitions ezimu ezasobola okuba nga ate zikiyingiramu. Mu kusooka group stages I think twatambula bulungi nnyo nga tewali tabu yonna. Obuvuyo butandikira mu round of 32 mu group stages twatambula bulungi nnyo ng'obuvuyo tebulagibwa obuvuyo ne butandika okweraga ku round of 32 badde mbiseeko ali twaze kubulira nsi mazima badde mbiseeko ekiriwo nti tuze enso kubanga tugikubira torch tugisiigire ekifaananyi ekirungi ekiri e Masaka. Mu kusooka tebyafulumanga nnyo obuvuyo bwali twayogerako ko wano katono nnyo ku buvuyo obwali ebugiri nabo kutegeeza katono nnyo ku regional ng'olwedde obwali eno mu district bo tubulese mwabwesonyi obw'oku district kane tugenda ku nationals obuvuyo obwali mu group stages ntusooka tubuleka ne bufulumayo ku round of 32 ne bitandika okulabika butereevu tumala round of 32 petitions zaawo zinyooka. Concern eri public abasinga naddala mu region eya Busoga then n'awalala nga buli omu abuuza petitions zino tuzitaddeko tutya ekkomo mu time ey'emipiira okutambula nti quarter final ewedde tiimu eyiseewo erumbye ne mu kisaawe squad eri ready balinze ba officials then netufuna information nti temugenda samba nno nti waliwo omusango tuli mu kulinda boardroom decision so awo bamunaasamba mulindemu eddakiika mentale abo baana bato bajje ku layini obeera obajjeeko of course obeera obakyankalanyiza nnyo naye bataba baana bato jasa okukyankalanya omusambi w'omupiira eddakiika emu eba emugjeeko nti mu mateeka g'obulamu etteeka erisinga okuba ekkulu baliyita law of readiness etteeka ly'okweteekateeka okweteekateeka weba toli mweteefuteefu tosobola kukola kintu ndika tugeze
Atuzo no kubanga tukola ensonga zino ez'ebyemizannyo. Yes. Singa ntuuka bwe nti ku mulyango katapulu nanzijako nangamba ebintu ebirala ebizijja ku mulamwa nja kujja no nga byenkola tebikwata. Nga tebikwataganirako ddala. Yes. Kitegeeza nti that law ebere breakingidwa ya readiness. Kati omwana abagenda mu kisaawe ate okumuzza mu nsonga ezo ndowooza nti liteeka liba limenyeddwa era oba tegenda kumufuna mu kituufu ky'oyagala. Aleeta obuvuyo. Aleeta obuvuyo ministry eyajigiriza n'ebyemizannyo. In fact leeta obuvuyo wabula eri disorganized. Ministry present disorganized. Butereevu. Ku mulundi guno oba wekibadde? Okumala emyaka nga 20 years mu competition eno. Yes. Emyaka 20. Sina mu competition ne ministry yonna. Kati njagala nko kyokulabirako kaye. Nti leero ennaku z'omwezi ziri 4. Ebyo zaabadde 3. Yes. Ku school calendar ejja abaana ne bafunya reports. Ku school calendar? Yes. Ejjo abaana ne bafunya reports. Weeks 2 eziyise abaana babadde kale week emu tukitwale nti week emu abaana babadde Masaka. Weeks 2 emabega abaana babadde ku regional. Omwezi gumwe emabega abaana babadde ku district levels. Abaana tebasomi. Kati empira giggwa enkya. Wakwata mutabani wo omututte ku ssomero ly'Opolia primary Opolia SS. Kumanda ayinamu ekitone eky'omupiira. Kumanda addanaki kuba wasasula fees. So timing kyekisookera ddala. Yensobi esookera ddala. Kamu kubonera obulaga disorganization. Nti tebaatwala kadde kamala kwetegereza kalenda yaabwe etambula etya. Byonna byayo. Kuba gino emipiira nagyo gya ministry. Yes, neŋŋamba nti kusaidira ey'emisomo. Yes. Nti gundi eno nyuma nnyo by the way nga kawulide weekali. Nti abaana bano ekisooka tubateeka district level kiri okay I think. District level kigifuula okubeera okay nti amasomero gali kumpi na kumpi. Yes. Musobola okufiisaayo olunaku lumu ne mwesamba abaana enkera ne bakomawo ne basoma. Naye bino wiiki namba abaana bali ku ssomero. Yes. Kaseera kabibuuza abaana tebabikoze. Kino kijjayo statement eri nti abasambi b'omupiira bano tebasoma. Just tiimu za mupiira za ssomero. Tiimu za mupiira za ssomero so si basomi. Okay. Kati musajja watujjalyeko yamisinze ebibuuzo. Musajja watu Madoyi yakoze ebibuuzo. Okitegeera. Sharifu Nsereko. Madoyi ki? Madoyi captain wa gundi wa Kitende. Teyakoze ebibuuzo. Madoyi abeera wa? Asoma. Abeera Greece. Otegere embeera eyo. Tebakoze ebibuuzo kati maama we wanamubuuza. Tewayi ripoti eriwa. Mukulu tukole. Oseka ki? Kikunyumidde. Yabikoze. Kuba abaana bahumudde ejjo. Ejjo yabadde mu kisaawe. Nga bakuwa Blessed Sacrament kimanya 2-0. Madoyi abeera Greece. Asoma online. Wala yakantu kamwesigwako. The online student scores. Kama Katonda tusaasire. Online student yakubye goolo. Madoyi abeera Greece. Alikoteno bagita I think Pariakos. Toyongereza bagita Pariakos. Mu kibinja ekyokubiri. Not so? Yes. Mu kibinja ali eyo negulu ne Ivan Irinamba. Era newunyiza ati ate Irinamba bazite yakubye. Wera nabadde muswira naye ajja kujja. Tubadde kuki? Yomu ku baana tubadde ku ministry. Nti ministry ndoza nti ke kasoka ke yagwa. Nti emizannyo gino it is a part of education. Yes. It is the Minister of Education and Sports. However, education kati ekosedwa already olwa sports. Kitegeeza nti tugenda kutuuka akaseera kuba kati tugeze nti Madoyi ali mu senior 3 ajja kutuuka nga amaze senior 6 nga babawo ke example ndala anti yomu ku basambi ya Madoyi agenda kunnemesa okukola kale Bugembe Isa Bugembe okimanyi nti Bugembe ajja kutuuka tuli mu 2024 mu 2028 nga abawandiika ekigambo Bugembe mu linnya lye capital nga byeyinza okubeera simolo leeta nga ki nga tamanyi
kuba teyabiyiga nga gi ye capital wakati nga B small letter kuba akaseera ak'okubiyiga nti capital letter yesooka ye yali mupiira okitegeera. So ministry ekyo kimu ekyokubiri ndowooza nti ekyo kye balina okuba nga basookerako okuba nga batereeza. Kati ekyokubiri ministry erina ekiyitibwa komiti yeesiga. Komiti eno obuvunaanyizibwa bwayo ki? Kye tulina okusooka okwebuuza, obuvunaanyizibwa bwa komiti kiki? Lwaki obuuza ministry yayingidde mu nsonga za komiti nga tetunnatuuka waawo? Emipiira gino nga teginaba kustandika kusambibwa, tugeze gitandika ku Monday, tiimu zituuka ku Sunday, yes, ne bazisikurini bulungi nnyo. Kakati ne basamba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, groups ne zigwa Thursday ne bakwata abacuba. Nenga abacuba bano basambye okuva Monday balipotinga ku Sunday, yes, tusambye Monday, Tuesday, Wednesday, olwokuna tutandika okulaba abacuba nenga twa screeninga bulungi nnyo ku Sunday. Ne bayita in fact itegeza abacuba bajja lwakusatu babana balusi na batop scorer batukira okuba abacuba obatukira okubira abacuba obira batop scorer kubada amagulu era nga yamuku basooka okujja nti muveyo abaana bayitewo. Kati wetutukira eno ogenda okulira nti abacuba nga bebakulembera muveyo abaana baze tutuuka eno ku quarter finals round of 16 oba 32 wenyini nti ate gundi nti isomero gundi lyabadde lisamba ne gundi nga ku ludda eri ate eriyo mutabani wa gundi eno kapiteni wa ku tiimu eno. Kati kyembuuza ebyo bijja bakubye nga tetunabona kuba nti tutuuka nti kubakubye kano akakika akasunsula bayitawo bati abo kubanga abasambi bano basambira kwa lugamu nade enyumyako n'omukungu omu anga ye tali yerabira eto mu under 17 eto yayita kochi we twogera ku eto FA president Cameroon coach TSM bulira amazima abaana tuyita obanedda abasajja baleza akuuma mbulira amazima tuleme gwa mu fine kama wange abaana tebayita okitegeera. Kati lwaki otwala batayita? Kakati olese ekyokulabirako ekirungi olaba AFCON yo ng'agenda mu maaso, yes, under 17 tiimu zigenda komiti neziscreening bulungi nnyo mu budde bwayo mu kuscreeninga buli tiimu eba n'omusambi atayita basazaamu tiimu. Kakati wanatefe mu NPP wetusubira nti empisa wezalibadde zisinga wezononekera balabikira eri ku quarter final. Simanyi screening ene esooka eba yaki eyamba ki era bakebera ki? Yes, era album egasa ki? Cause tosobola kuŋŋamba nti watunde mu album olunaku olwe Sunday tiimu nga ziripotinga newo omwaka guno tubadde wakati wa 25 ne 26 notso abalina okuba 25 abazaalibwa 25 January ngalimu 25 ne 26 be balina okukola ki? Okuba album ogiyiseemu bulungi nnyo ddala nolemererwa okufunamu ab'ensobi. Kibuzo kikulu nnyo. Ate ab'ensobi n'obafuna ku level eya knockout ate n'otulaga nti oli serious oba banninga nti kituufu okitegeera tayita lwaki eno. Ekyo kibuzo kikulu. Ensonga endala nga tuvudde ku ekyo ekigendererwa ky'emipiira gino ki? Awo twakolako show I think nga bagenda football obakyerijjukira ya last year. Yes. Netwogera ku kigendererwa ky'emipiira gino n'oŋŋamba nti tewakyali kigendererwa bizinensi njala tukiddemu. Lwaki olowooza tewali kigendererwa? Ensonga nyingi. Okiba kigendererwa kyekiriwa? Kyo tekiriwo. Tewali kigendererwa. Ensonga esooka watulamu akati senior 6 215 olimba 215 wali mufumu wasoma obadde ga 25 obadde ga 25 ogende maaso tuba watula 25 njagala okwateyo omwana mu combination gye wakola tugeze wakola history fine art n'oluganda 25 okitegeera tukwate omwana ekisajja kino eyatudde 222 nga yakoze fine art history n'oluganda mutule paper
bwakusinganga yatula mwaka ki 2022 bwatula 2005 oyise mu bizibu bingi awo bakukuteko bakusibye ebyokusaba babirabira n'okubyerabira okitegera ye yakabituula tabimanyi naye nga yayita n'akusinga lwaki nti kati twava ku mulamwa ogw'okulumirirwa tuli ku mulamwa gwa bizinensi. Amasomero gano oba gafuna ekifaananyi ekituufu bo nga bba amasomero mu bizinensi nti akatale akatuufu tulina kukafunira mu byamizanyo. Kati kasoke kunyumizeko ekisooka okimanyi nti amasomero ga private gakoze kyamaanyi okwonoona eggwanga. Amasomero ga private gatya gasenye eggwanga gatya nti amasomero ga private gana ekisooka olaba ebibuuzo nga bifulumye mu myaka gyammwe walabanko k'amawulire nga baze ku ssomero okunoonya abasinza okukola obulungi. Kati saawa zino amasomero ge gabanoonya. Amasomero ganoonya bannamawulire. Mujje twafunye first grade 4. Mujje twafunye first grades 4. Yes. Tetulina ku celebrating abaana kuyita. Kubanga be buvunaanyizibwa bwabwe balina okuyita baba basomeseddwa ate nga musasudde ne fees. Okitegedde? Nti omwana waffe yakoze bulungi ekikyalina okukola. Abaana alina okuyita kuba mumusomesezza era n'essomero liba likoze mulimu gwalyo. Kibaga gavumenti ku celebrating nti yalimye oluguudo buvunaanyizibwa bwayo. So amasomero ga private gakoze kinene mu kwonoona competition eno. Yes, nti amasomero gakola transfers. Lijja tugeze kaye SS ne lijja ko opolya CD ne ligulako omusambi mu bulungi gwe wakiraba wagubatandika dio okugula ba student. Business yatandika dio okolebwa ku ba student. Abaana bano balina kugenda kusoma n'ebitonde byabwe bitumbulwe wonna wabaali. So si kubakola mu business. Tulina ssaawa zino amasomero mangi nga gavudde emipiira gy'amasomero. Wakyaliwo amateeka agafuga championship eno. Amateeka we gali eteeka erisooka alina sente nnyingi yaba omutuufu. Eriteeka okolya anti ge galiyo kuba ge gakola. Twogere ku mateeka gateekebwa ago gava community oba ministry. Anti kati nti we tukagene ni people olege byoyogere ebyo bibiri bifu. Community ne ministry byo already bifu. Kati amateeka agajjawo eteeka erisooka alina sente nnyingi yaba omutuufu. Eteeka eryokubiri alina connection yaba omutuufu. Akasente kanko ekyokulabirako olaba Sage yabaddewo ejjo ku ssomero lya Amus ne Jinji SS. Yes. Olaba omukyala Nyago abakubanga editi kyawa Jinji SS singa SS eri ku semi final. Lwaki? Anti alina amaanyi buyinza maanyi sente alina amaanyi omuli bintu alina bisafi in fact alina sente alina amaanyi alina n'obuyinza. Kati Madam Nyago kankunyonyere ku ngeri ya Amus gye yayiseewo. It was a phone call. Leka nawe. Hello. Let Amus play semi-finals. Jinji says, let them play class. Kakati, checha jisiza mu Jinji says. Babadde n'omucuba. Teyasamye mu classification. Classification izo zabadde zabaza. Amateeka gali gati awo. Kasaba kukwata n'omucuba ovaamu. Toyina engagement ndala ovaamu buvi. Kakati kyembuuza classification ze basambye olwejjo zabadde zabazadde sokoleke menya Ivan bae mwana yagisiza mu Jinji SS okusamba quarter finals nti muzadde anti si muyizi watu oli muyizi oba muzadde okitegera akade ekyo muzadde kinene nti tasoma ate leo mukulu era oba muzadde nti mukulu ne batuuka ne babagamba nti mugende musambe classification game okufuna okuva ku kifo eky'omwenda paka ku 16. Menya Ivan ida mukatono menya Ivan ne bamukkiriza okusamba mu classification game. Yes, classification games ezo najjo mipiira gya USSA ekitegeera usa nti ekibuuzo kyembuuziza tikakati okumukkiriza okusamba gyabadde gikyuse nga gifuuse gy'abazadde kuba wali taqualifying mu quarter final alemeseza SS okuba mu quarter final. Ekibuuzo ekiriwo nti wowe olina omucuba bakukkiriza okusambako emipiira egimu. Amateeka ga bani gali gatya? Amateeka ga bani mu championship eno nti tukukutte abanga ki erisookerwako
kisinzira ku bunene bw'omusango. In fact kisinzira ne ku nsalawo y'akakiiko. Ogamba anti kati weba nsalawo y'akakiiko nga omulenzi bamusesemye ne bamukkiriza okuba muki mumipiira emirala oba bwe kyabadde eritoka lyo teririyo ekisookera ddala nti olaba kati kanko kyokulabirako mu constitution ya Uganda nti wabawo omusango gwe bagamba nti singa gukusinga ojja kusibibwa ebbanga eri wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10 kakati singa omenye etteeka mu mipiira gino osobola okugobwamu n'owebwa n'ebbaani eri wakati w'omwaka n'emyaka 2 okitegeera naye ng'ekyokugobwamu kyekisooka sookodde ebbali kyekisookera ddala kakati yo jinja esesi teyagobeddwamu wabula yagiddwako. Oyogedde ku kantu ka private schools nti amasomero ago goonoonye championship eno oba tournament eno. Yes. Waliwo amateeka nga gakwata nnyo government schools mu tournament eno oba nedda? Kino okukibuuza mu statement ezafulumiziddwa nga jinja esese ewanduka mu mpaka zino mu kuwanisiganya ebigambo nadde nnyumyako nga tumutadde ku mpewo Mr. Mugabe owa SS n'atugamba nti we tutasamba classification game remember you a government school. Anti kakati remember anti kiri bwe you are a government school. Kati teeka kyate likwata government school. Eyo si teeka kisa nti nga ebunakya nga babagamba nti mulina okukeera okujja ku ssomero nga gwali mwana we headmaster kati ate nga gwasinga okutuuka leeti. Jjukira oli mwana we headmaster nti gwe mwana we headmaster omulamba gwaganye okutuukira mu budde kati government school enamba yeganye okuhonalinga fixer ya government. Omusajja mbuye mujjukiza ebigambo. Of course bateekawo embeera yetiisa okitegeera. So naye teriya gye bakozesezza okuwandula SS yabadde nfu butereevu. Tuddeko ku bizinesi ya Buddo ne Bukedeya eggwetya era ejjetya Bukedeya ne Buddo yabadde bwe kiti Bukedeya ekuba Buddo Buddo egenda ewaaba ng'egamba nti Bukedeya erina omwana yamala senior 6. Bukedeya erina omwana eyamala senior 6. Mu tournament eno omwana alina kuba mu senior 5. Owa senior 6 akuba. Owa 6 akuba. Ow'omukaaga akuba. Ne eyamala nga takyali student. Pasiri kwekuba emyaka mukaaga. Eya P7. Nti okuba senior mpaka senior 6. Kakati omukulu ye nga yamaliza dda senior 6. Of course mulina okuleeta obujulizi. Bagenda okuleeta empapula entuufu ng'omulenzi yamalira ku Buddo senior 6. Owa Bukedeya yamalira ku Buddo senior 6 nga Buddo ino obujulizi. Yes. Kakati akakiiko era mu kigabo wabaddemu essimu nabo babaddemu n'essimu gwe tomanyi niryo. Please let those ones go out, they gave us a wrong player. So omusango ne gusinga Buddo koleke kadde mu bulungi Bukedeya ewabira Buddo Buddo yawabidde Bukedeya nti Bukedeya erina omusambi yamala senior 6 nga yagimalira ku Buddo nga omusambi alina Bukedeya kati omusango gusinga Buddo nanyini mwana nanyini musambi eyamugaba omusango gwasingidde Buddo lwaki omusambi oyo yamalira senior 6 ewammwe najja n'atusambira opolisi koleke Bukedeya naye ddayo ewaaba mukuwoza wano mukuwoza omusango tegwasinze Bukedeya teyawaabye Buddo yawaabye omusango ne gugisinga lwaki omusambi oyo yamalira waabwe senior 6 ne bamuguza Bukedeya nga kyekibuuzo nga Buddo terina ansa nga terina kubanga yavaamu okujja ewaffe okitegedde ke kaliko oyogedeko aka transfers and it was also a phone call simu kakati tuvaawo ey'ensonga nga tugitadde ku mabbali jinja SS gye bagyemu yakuba somero ki yakuba Kibuli yakubye Kibuli kati yo Kibuli efuniramuwa muki anti babakubisiza omucuba okitegedde jinja SS group mwe yali tiimu ezaalimu tugeze yakulembera kati tiimu eno yakwata ekyokusatu tujjukira mu 26 ne 25
nga Juventus bagijjako ebikopo yes baabiwa tiimu zino ezakwata ebifo ebyokubiri kakati ono baba mujeemu kati ate bali abalala kubanga aba yababye nabo mu bibinja eno ibo babafuniramuwa kuba tiimu ebekuta ekifo ekyokusatu yali badde ekwata kyakumi nadde nawe ndi nendabako ensonga za menta wange bwana Emma Sekago yes naga tuyinza ofuna ku final gye tutalabangako nga tukute tiimu ezikutte ekyokusatu mu gulu nga tukute tiimu ezikutte ekyokusatu zijje zeekube mu quarter final okitegeera tugende ku semi final kuba zino petition zisusse butereevu ne tekyasobose abamu babivuddeko bubi baatuse nga balaba bali mu byakisiru tusigaze amasomero ana embeera yabadde ku SS ne Gipra mu region ya Busoga nga baclaiminga public yadeclaiminga nti SS okuvaamu kyaviiridde ku Gipra nti yeyawaddeyo obujulizi Gipra actually SS okuba nga ate bawanduka mu bintu bino nina tugambye nti yabadde ki foniko nina ekibuzo kyenjagala okusooka okubuuza abalabi na buli yabadde ayogera statement yeyo SS yabadde alina kusambaani yadde alina samba Gipra ani yabadde n'omucuba SS waliwo etteeka erigenda Gipra okuwaaba erigana Gipra okuwaaba kati tugeze singa SS yakubye Gipra yabadde tesobola kuwaaba nti SS erina omucuba eyabadde esobola kakati lwaki ebeegaana okusamba SS esambemu Amasi tuva wamu lwaki otuwaabira ati mulina omucuba just tukozesemu psychology omutono etteeka eryo erya common sense tulyewoleko akatono Gipra yabadde mweri era ng'egenda kusamba ng'egenda kusamba SS kati Amasi ebamukuba wabaddewo ku bujulizi bwonna nti Gipra egenda kuba Amasi tugambe nti bakutudde ddiiru nti kankuwa obujulizi owabe nkukube era bwe kyabadde nti nze njagala East Africa kankuwa obujulizi ojje nkukube bwekiraba kisoboka ojje nkukube 3 olaba kisoboka so olunadde nyumyako ne bwana Hassan Games Master wa Jinja Progressive yambuza akabuzo kano kompewo kaye tubere ba mupiira yes gwe Gipra amasomero abiri bagataddewo Amus College ne Jinja SS gwe Gipra ova Jinja amuseva Bukedeya govawa Jinja ne gogendo samba avawa aba Jinja otwala kana nsambo ono gwe manyi kakati tweyongere okwebuza ekibuzo kiri kimu nti Gipra tesobola kuwaabira SS awo nkyanemye okutegeera technically kyanemye oba tekkirizibwa omanyi oluusi ebintu ebimu tulowooza nnyo ng'abaana abato mu bwangungu nzijukira waliwo season mu UPL omupiira gwali kakindwawo nga Busoga esamba Buulu omupiira ne gugwa abakungu ba Buulu ne balemererwa okufuluma olw'okuba Buulu tekkiriza Busoga gikuba season ewedde I think season ewedde nga baagala kuba Babuulu lwaki temukkiriza ne lwaki mutulemeseza obonero nenebuuza kati twazze kola ki twaze kusamba mupiira tetwazze kubawa okitegeera tebiri mu kugaba Buulu mu liigi naye erimu erina ekigendereza solutions zino za tournament tuzifune nga tournament ewedde n'omuwanguzi nga tumufunye ebibyo ebigibaddemu n'ebirungi ebizze okuva e Masaka tubiwumbewumbe I think buli kimu nga kiwedde naye mu bumpimpi ndowooza nti Masaka tevudde kirungi nabadde ngezaako okwetegereza mu 2020 national team yali ekuba yali 2019 I think under 17 nga mulimu abasambi abakuba mu pipi kati mu 2020 baali ku under 17 kulange ndowooza nti aba baali badde bagirekamuuko ne bagirekera abaana ekigendera kiri kyobadde oyogerako yes then ensonga endala nti omusambi akuba liigi anoonya ki lwaki akosa kilabu ye ayinza n'okuddayo nga kilabu bagisazeeko kuba kati Isa Bugembe yabadde tukoleko ku mateeka amapya nga strictly tugabage ffe wenyini tugabage strictly aba bakulu nga tournament eno y'abaana abali mu ssomero
ngawe tulina tournaments endala nti asamba muri gitojja yes ngawe tulina amasaza ate gali straight asamba muri gitojja buterevu obuzibu tulina nti abuli abakulu abali eyo ekintu kye basobola okukola kwogera luzungu nenga bintu abuli awo budde balina butono. St Mary's Kitende ne Jipra Bukede ya comprehensive ne St Julian ge masomerana getusigaza ebisingako awo ku masomero pipi angawe nabagambye nti leero tuzze waka nnyo tusokubanga tugaziyamu ku bintu bino nawe sokubanga atomanya ngawe byatambudde awe tunaddira wano tournament ejja kuba ewedde naye Aisha Powers ajja kuba kuwa ebisingawo naddala ku tournament eno weekend bwana Opolya kadde katutwala no bayithawe budenga budduka budduka tensonga zewaka ziddusa obudde ziba mpanvu facility yaffe singa mu ggwanga that is Mandela National Stadium ennaku z'omwezi lumu nja kwebaza bannaffe aba UPL oba yabadde coincidence oba enteekateeka ya fixture yali okay timing 1st May yalina public holiday nti ffenna tweyiwe Namboole mu test games yes omunfuna era we nali wonna nagezaako nja kwebaza abawagizi ba Villa mbagala nnyo babyalwanga nja kwebaza abawagizi ba Villa Villa kye yasooka okukola n'abawagizi baayo basooka kwetoolola kisaawe balawo bawaliwo ensonda etanywedde baginyweze owoofuna yes naye nja kwebaza laavu y'Abannayuganda abasinga abajja naye nga bakulaga nti ligi tebagimanyi nnyo ligi tebakola ki tebagimanyi naye bazze ku lw'omupiira yes era nze ndaba nga akantu kano yali impact y'amaanyi obadde okimanyi nti mulimu percentage yava mu games ezo ng'epiikinze interest mupiira gwe Uganda yali nene nga omuntu agamba nno ebintu bino tetubiwa buwi budde bye boogera birala abaana bano bamanyi omupiira amanje kyekituzaako ekyo waliwo sho gye twakolako wano nga twogera ku buzibu bwe tulina mu ggwanga nga twogera ku bannamawulire yes ne ku ensonga y'amawulire nti amawulire bannamawulire nga bo tetukoze kimala kumanyisa bantu bano butereevu tugende mu maaso g'omushana kuba ekinjogeza statement eyo nalina abawagizi ba Vipers nali ku Eastern Wing omwali abawagizi ba Bull side eri ya Southern I think yaliko aba Villa naye nga abavira tebalaba mupiira batunde mu babbulu yes okitegedde naye nga ali kwebuuza omusoga vibe agigyewa kuba omusoga yakuba eŋŋoma okuva ku ssaawa 9 nga gemu ya ssaawa 10 paka ku 12 paka 10 nezi nga gemu ekoze eki nga gemu ewedde naye nga balaba spirit yanjawulo omanyi ffenna abasinga tulowooza liigi yawambibwa Central omupiira guli Kampala awo gwa liigi mu ndowooza yaffe naye obumu bano abantu we bakola okuva mu East nga bagenze ku lwa Bull Bull subira nti ejjefuna omukisa ng'ogwo ng'ogyeko n'ekyo waliwo n'embeera ey'okuyambako yes kwolwo olunaku ttiimu ya Bull ne cases ezasingayo abawagizi yes buli ttiimu yalina abawagizi ba ttiimu 3 anti kati mbadde nkugira ku kya Villa okutunula eno mu Bull Villa ng'egamba Bull soko tukubira oyo KCC kati bamala omupiira guli fani Bull amala okugukola Bull asigala mu kisaawe oyambala yero iwamuli wa yero gwani KCC kale tukubira Villa nti omupiira gwali nti abawagizi ba Bull aba KCC n'aba Villa bali wagira Bull okuba Vipers wegwagwa aba Vipers Bull ne KCC ne bawagira KCC okuba Villa so ekisale ne kibanga kibaddemu obuwagizi from the first minute yes paka mupiira kuggwa emipiira egy'ebiri nze nyinza ogiyita coincidence kuba nti tetwabimanya fix eno okujjanga nnungi ate ngeri crucial nti Bull Vipers akuba munne chance ku kikopo yes KCC Villa yo teyagana kubantu bakikopo nebanga bakwebedde wansi ababiri yo fix byabwe yes nze ng'omuntu ndowooza test games report yange yali positive ku kisaawe
ekyokubiri ne ku liigi ne ku liigi ku nkula ya liigi cause tubadde tuludde okufuna ekifaananyi ekyo kye tulaga abantu nti guno omupiira gwa Uganda. By the way nina mukwano gwange ali Ghana eyo nabadde ndaba ku social media platforms ze ng'ataddeyo ka clip nti erigi game in Uganda nga naye atidde kati bote bategedde nti oba test game erigi game era kakatudde katukoledde era nawe nabadde Abatanzania nga beesiseemu bw'ojja otuwaana Simba kino nga tetwakitegedde bano nga balalamu kati tunakola tutyo maintaininga numbers okuzimaintaininga tulina kubeera na structures ozitegeeza ki tulina kuba na bisaawe teriyo muntu ajja kujja ku kisaawe kya Buhinga ng'enkuba etonye katono nnyo Namboole eno ng'esigaddewo ng'eyise n'ebirala nga weegenda okukola Namboole alimu emipiira gya liigi we tunabaddiza emipiira gya liigi munajja of course nkuganye nti kitwetaaga structures kati gwe weebuze kitende tebeerayo bawagizi babeerayo abawagizi ababeera ku mipiira gya KCCA benkana n'ababeera kujja Solution Bright Stars structures olaba ekintu ekyo kisobola okuwa facility esobola okuwa emirembe Uganda ggwanga lya mirembe mu mbeera y'obuntu ku zino factors endala naye ng'abantu twewanye emirembe okitegeera twagala nnyo ebyo ebintu ebituwa emirembe comfort tojja kutuuka mu mbeera nga either omusana gugenda kwokya oba enkuba egenda kukuba nga wonna ogenda kwebuuza nvaayo ntya okitegeera ojja kumaliza ng'era tolabiseeyo facilities zino zeetaagisibwa just imagine nti Namboole eyo eri Masindi kyalibadde kitya obanga tubaddeyoko ne Namboole West Nile kyalibaddeyo nga tulina Namboole Jinja kibeere kyakulabirako numbers twazifunye nga bwe twadde tuzaagala nali ku game eya bulu nga nfuluma ng'ewedde nfuluma bwe nti ku main gate abavira abajja ng'oba basinga abali munda okitegeera abakansa abajja ng'oba basinga abali munda naye nga challenge weeri tickets we baziteeka wonna selling points nga ziweddewo tickets zaite ziweddewo jasi waliwo abaali bazirina leka naawe tickets ezo zaagulwa abagezi nti ng'oli agenda nagulawo tickets ze 5 ku mutwalo si obukadde 5 nazitunda 3 nga abazinoonya bulina kugendawo kuba we nafulumira nga na ka meeting kenagwamu kenayitamu nga mwalimu bafande n'abantu abalala abakungu nga nsubira ba delegates okuva mu FOFA oba mu UPL ng'abuuza abantu nga basaba nti mukwate cash tukole ki tuyingire kuba wonna we mwatadde tickets teziriiwo lino ggwanga Uganda kuba nayimiridde dakika ng'emu lino ggwanga Uganda mulimu omuntu ng'akasente oluusi akafunyira eti eyo factor by the way ku njiriba yaffe nga kaze 12 oba nga ya planize nti nja kulaba game ekola ki n'atasobola kufuna tiketi mu kusooka mu mbeera eyo kati gabe ku bwama tukkirize kashi tukole nti atukirize kashi naye kashi on accountability n'abeetezeeko nga nkyasoma ebiseera bye twagenderangamu erugogo waliwo we nagendanga n'engula tickets nga tugenda ku trade show jukira ngo kuyingira awo waba wakavuyo kamaanyi kati nga nze nyinza okugenda n'engula tickets nga 5 ku 13 pulira nezija nezitunda ku 5 ukitegeera nga nzitunda gwosobola okwewalirira ekirowoozo ekyo kiraba Dali Alonso yampa ticket driver gwe nali naye nga talina ticket nenkwata ka boda nengenda ekireka ku Totaala okutuukawo nga tewali nga weeziri nalwanawo nali awo n'ebirowoozo byange dakika nga 10 nga nina ekirowoozo mu mutwe nti nzigule gula tickets 10 ogende ku Eastern Gate obeera awo naye nolowoozamu nti emigo ginzokwawo awo nteesa nabyakika olwedde waliwo enkyokuli awo nteesa nabyakika nti emitwalo 2 nga nguze tickets 2 kungulu ntekeko 10 zange meka kuba mulimu abasobola ku access nga kireka mulimu agenda okutuuka ku kisaawe asange nga tewali ticket by the way bangi abayomba naye
ebintu bino twetaaga okutegeera public tulina kuyiga buyisi ngeri bino bintu byaffe tuyiga biyige twalinga mu ssomero ng'okusasula tuwo osasula baasi etuuse naye nga naye nga abantu bangi bamenya abannayuganda abazze nga tebalina tiketi nga bano beerabidde nti tuli bannayuganda enkola yaffe yeeyo ekitegeera so nagamba nti tiketi zino singa nzitwala bayinza okujjukira nti nze kayenga biwanvuye oli kitalya nenkireka naye kumbe balumira mwoyo gye bali era ng'afuna gaapu ye nagamba kale abatiketi mujje naye wasirikiramu bwoti ebyokikaniga nti mwana waffe gwekago tulina yamala fisini yaffe oli mutuufu tiketi zireke nengula eki naye just kirina kutuzabuza mu kuyiga tiketi si zino kizibu nnyo tiketi okubanga zitundibwa ku kisaawe tekisoboka si yenkola tekisoboka si yenkola kiba kijjako ozingawo commotion kati kino twagala tukule abannayuganda okirese mu butuufu twagala tukule yes buli wowulira akalango cause fufa omulimu egukoze ne upiro bagukoze ne batulaga ne selling points obudde nga zikyali yes nti tiketi zino zigenda awantu n'awantu ogyewo tiketi bweti oba onfuna nebbeeyi ne batubuulira nti VIP gye gifuna ku mitwalo 5 ordinary gye gifuna ku mutwalo gumu fe abannayuganda twajja ku gate ng'ate tuli bakambwe ate n'obudde bwe twajjirako ekisaawe nti twajja saawa mwenda kitundu oyagala kulaba mupiira gwa bbulu bano era bino ebintu bagogola babyakola omupiira gwaffe gumulemye omupiira gwaffe agusa tugobye mu kisaawe gwe bajjako tiketi kiteeka mukuuma sibu tiketi yange ogikoze eki ye nga amanyi agenda kuyingira nayo okoze eki tiketi yange mukama wange nedda ngiteeka mukuuma then tugikaka senti ye nga anyagenda giragayo bulazi bwati ngayingira mu kibanda uzafande mwajinguziza temukakasa okitegera so enkola yembeera entuufu ya munnayuganda nti munnayuganda ye muntu gwe bagamba nti ku saa 9 ez'ekiro tetwagala muntu yenna wabweru wajja n'afuluma agenda alabo beeriyo abaliyo ku 9 ddala kituufu tebatwagalayo kandi abo beeriyo abaliyo nga twali mu kafyu ng'otambula kusa nga waliwo gwe bakwata nti obadde ovaawo timbadde nze kulaba obeeriyo abaliyo jojo bamukwata olaba kamera awo awogembe bamukwatira awo ngadda bwati mu jjinja mu tawuni namubuuza olagana agangenda wayiraka naye ng'ate gyava otegera embeera eyo batugamba nti ku ssaawa 3 buli muntu tumwagala waka ali ku dduuka naggalawo ku 3 olunaku olwo nalaba ebintu mu uganda neŋŋamba nti banetusubwa bayita nambole najagala nnyo nambole ine abantu bekusololeza ogenda okola gwalina omuntu akubuzeeko buli wawaayo game fuba nnyo okugenda enambole keera obeeko newotuula bayidawe bweyagala okunyuma omupiira gwe uganda keera ku kisaawe kyonna ekiriko game tula ku gate osirike bwoti otunulire Katemba abeera waawo eddakiika zituweddeko opolya ekisaawe nga bwe twakirabye ebifaananyi nga bwe twabirabye videos nga bwe twazirabye tuyita zimuzadde test games tuulamuko katono abasinga kye bajjeeyo ekibulamu omanyi munnayuganda wanoonya ensobi nga tagiraba n'ageza afuna omukisa n'asanga kantaaka omunnayuganda yasibidde ku ssaawa kyekimu ku byo naye batugambye nti bakola omukulu yatunyonyodde n'atubuulira lwaki essaawa ebagirese mu mbeera eyo n'atugamba nti bagenda gireplacinga ne screens then essaawa yennyini era kyali kitegeereke n'amataala kyenategeddeko nti gayinza okutuuka nga 27 ogw'omukaaga gano agakozesege gagenda okukola ago bagapangisiza ku baana b'ensenene then ndowooza nti wanaabeerangawo ku games ezo aba traffic babeeko n'engeri gye bataasaamu enguudo ezimu ziggalwe zijja ku bisaawe ttiimu ya KCC yamala mu jjaamu ndowooza essaawa nga 1 okuva erugogo okutuuka enambuuli abasambi ofukosi baba batuuka bakooye bannayuganda buno bo obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga twetereza ensonga ya tiketi tukyemanyize nekirala omupiira guba gwa ssaawa 10 tolina kutuukawo ssaawa by the way ebintu lwakuba nti abalaba emipiira naddala gy'abazungu era nabo bayingira budde obwo nga gutandika okitegeera
tebamanya ngeri bawagizi gye bayingidde mu ngera jogera kuba ontegedde nti ayingira ku 10 zennyini engeri gy'obeera n'ekintu mu mutwe nti ngende mu kibanda ku ssaawa 10 gwameka era bakuba n'amasimu kaye asane sameka munana kitundu kale papa bwetereza najja ku munana kitundu kati wasanga abantu abo nga batudde alowooza bazze ku bazze munana kitundu kumbe abasajja bagenda nina discussion gye naliko ku TikTok emu ngambalaga ekyali ku game ya Dortmund ne PSG eya first leg. Yes, abawagizi bali mu kisaawe ku saa 9 ez'olweggulu ezeri omupiira gwali gwa saawa 2 guba gwa 2 bali mu kisaawe ku saa 9 nga kijjudde Signal Iduna Park akati ffe twagenze ku 10 natuyomba na nnyo lwaki batusumbuwa okuyingira tusibule tuzo waliwo bakyali bafa batugobere omukulu Magala Joseph ali mu bitundu by'eruwero mubanja engumi zange 2 zaki namugulira soda then omukulu emongo Charles wa KCCA emongo Charles kwali naye atugobera ngaye mbwa akajozi kanyumidde mu signing adenze alafati tankubako usama kwa tuli myaka jejimu usama wade yakuba kwanda omwana akola assist ngesinga goal yesebo osibudde nsibudde kale tuyanza nnyo bwana Mpoli Amatia musomesa edition ebadde ya wakannyo abaali enambole tubakulisaayo mwe bali kubira na mutima gwa timu na kwagala mpira gwa Uganda Premier League tetugikonyeeko ebisinga ndoza tujja biraba mu weekend ejja nga tutematema Premier League wena abeetuuse n'emikisa gy'abo abayinza okuba nga ate batwala ekikopo amanya kaye akatambula genda ku YouTube channel Kaye Sports KAYE then Sports KAYE then Sports gwagala emipiira ejo mukatambula Odi 7 gye rigenda yo giteekemu ko mutwalo tugeze